Waliwo comment gye nalabye ku Facebook gye njagala owetegereze tutunuulire. Omukyala ono agamba nti wabula nnemereddwa okufuna omwagalwa lwa nsonga nti ndi mukazi alina ke nneekoledde. So omwami ankwana nga ndaba musinga ndaba nga abayesizza eddaala ate alinawo competition eri high. I don't know what to do. Kino kye njagala tumanye mu comment eno. Era nakyogerako emabega nti abakyala baagala nnyo omusajja abasingako. Omukyala buli lwakutunuulira ggwe ng'omusajja ng'akusinga. Biyinza okuba mu byenfuna, biyinza okuba mu magezi mu ndowooza, biyinza okuba ne mu haiti, biyinza okuba mu ndabika. Ebiseera ebisinga omukyala oyo akutunuulira ng'atamujaamu. Omukyala buli lw'olinnye eddaala options zo abasajja b'olugendo otunulako bakendeera kubanga abasajja si bangi nnyo abalina obuso oba abagagga oba abalina ensimbi oba balina status eya waggulu financially si bangi. Kati ate omusajja ye gyakoma okulinnya amadaala, gyakoma okubeera ne options ennyingi. Lwaki? Kubanga omusajja ye tagenda kutunuulira sente ya mukazi nga ke kabonero kalina otunuulira okufuna omukyala. No, omusajja gyakoma okwongera okugaggawala, gyakoma okwetaaga mukyala we okubeera so simple. Kubanga ye already alina sente, teyeetaaga kutunuulira nsimbi za mukazi kubanga asobola okuprovidinga. Fe abasajja twatondebwa nga tulina responsibility y'okuprovidingira abantu baffe. Kati ate abakyala, omukyala buli lwakusinga sente tayagala kukutunulako ggwe gwasinga, ayagala abamusinga be baba bamutunulako. Naye ate abamusinga balina options nnyingi. Omusajja asinga omukazi sente asobola okutwala omukazi atalina wadde olwataano n'abeera naye kasita banga amuwa emirembe. Asobola okutwala omukazi alinamuko akatono akayinza okuba nga tekakusinga ggwe omukazi alina kasita banga amuwa emirembe n'abeera naye. Kitegeeza ggwe omukyala alina ensimbi lwakubanga toyagala basajja batalina oba batakusinga oba boosingako. Options zo eza waggulu eri abasajja abakusinga zitoniye. Kati ate n'abo abasajja abakusinga balina options nyingi, basobola okusalawo okugenda naawe. Naye ate bwe kiba nga ggwe olina qualities endala z'otalina, bajja kukkiriza okugenda n'oli omukyala atalina sente kasita banga alina qualities endala abasajja bano ze banoonya. Already ggwe ky'olina z'ensimbi ate bo already bazirina. Kitegeeza mu mukyala basaze bagenda kulonda qualities endala. N'olwekyo qualities ezo bw'oba tozirina bagenda n'oli omukyala atalina nsimbi. Ndowooza olaba question eno gwagyebuuza ng'oli mukyala oli eyo olina sente bw'oyinza okugyeddemu.